The newsroom, where untold story is revealed. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Beyond the newsroom, gwe mukotu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera okola kya muwendo mungi, nzedde niyogera maaso n'okubeera nga ate nkuweereza ekituufu kiri nti mu ggwanga Uganda ekyamazima bw'okeera ku makya okubeera serious n'okufaayo ku bulamu bwo oyinza okuba ng'oyimirira omu wekka. Abantu be tumanyi mu ggwanga ng'abandi badde bayimirira ne bazzaamu bannayuganda amaanyi, abandi badde abalyoyi b'emyoyo, ekituufu badda mu byabwe bye beekolera. Bujingo Aloysius Pastor wali ku Kanani Land avuddeyo nno ng'ali mu nkuyanja y'abantu mu service number n'atandika okubannyonnyola ng'abategeeza nga bwe batasaanye kwenyigira mu byabufuzi kubanga n'abavuganya gavumenti baloopo bakuumibwa abaserikale ababaweebwa gavumenti. Kino nno kimanyikiddwa bulungi nti buli muntu yenna aweebwa obukuumi abeera entitled okubufuna okuva mu ssemateeka ate era nga n'obukuumi obwo ffe bannayuganda abasasuzi b'omusolo balina kubeera nga bakuuma ffe kuba ffe tubasasula. Kakati nno ebyo bibadde bikyali awo. Honorable Rutamaguzi Semakula agenze maaso n'okubeera nga amwanukula wabula guno muliro gwennyini ate nno ebyo bwe tubiteeka ku mabbali munna NRM Lukurwe minisita w'omukulu amuvuddemu n'ayambalira abali b'enguzi n'abakungu mu gavumenti nti mulekerawo okusirisa abantu bwe baba bakutteko mugume muleme kukaaba. Ekituufu kiri nti enguzi yammwe tugikooye. Kakati nno bwe tubiteeka ebyo ku mabbali, lunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga addamu okutambula. Kakati nno bwe kiba bwe kityo wenjogerera akadde kaneeno kennyini omuwandiisi w'ekibiina David Lewis Lubonge yabadde ku Radio West n'akuma omuliro era n'ategeeza nti kama mbaya ni mbaya ekijja kijje wabula tugenda gena maaso n'okubeera nga tubalagako nti tetuli ba bulijjo. Ebyo nno n'ebisingawo ku ebyo bye ngenze maaso n'okubeera nga mbikuleetera wabula nkugamba ekintu kimu nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka ogiwuka like etambulire ddala ate no yali eyo agende maaso n'okubeera nga agifuna. Sooka osubscribinge gwe yakasooka okubeera nga olaba vidiyo eno ate bw'oba watwegattako dda nkwebaza bwebaza commentinga likinga sharinge wamma vidiyo etambule ate nkujjukiza nti gwe yagala olanga naffe essimu eri awo esembyayo 5 ku screen ate mu ngeri yabona walina ebikutawaanya Sheikh Ashraf Dembe wali okubeera nga akuyamba mukubireko okusoma esembyayo 11 awo wansi ku screen ajagenda maaso n'okubeera nga akukolako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nzikiriza tugende mu bigambo obiwulire nga bwe biri ebya abaana ba social media gwe bakazizzaako erya Haji Bujingo. Kituufu kiri nti abakazi alina babiri ate omu wampeta kati awo. Kiriza tubirabe nawe weerabireko omanye nti oba oliawo be muyita abalyoyi b'emyoyo gyammwe abamu baabivaako beekolera byabwe. Tolina bukuumi naye oyo gwowagira gwavuganya yamuwa abakuumi. Weetaaga kusanga kye bayita leader of opposition mu kkubo. Wangi wane Uganda weetaaga kusanga kye bayita leader of opposition mu kkubo otegere nti oli musiru busiru. Alina buli bukuumi, alina emmotoka za gavumenti, alina oluseregende bamutuusa bulungi ewaka. Mu byobufuzi there is no permanent enemy in politics. Era mmwe mbasaasira abavubuka abagwiranira mu byobufuzi. Olwaliro mugwirana ne batako be basse ne basibako be basibye olina abango olwalaze amaanyi ebweru ne bamuwa ssente ne kuno ogenda okuwulira nga yatudde n'oyo ali mu buyinza. Omubaka amanyikiddwa nga Rutamaguzi Semakula wono nno avudde mu mbeera n'ayanukula abo ababadde bayisaamu Joel Ssenyonyi Lop agengege n'abagamba nti mulekeraawo okutumanyirira Lop waffe. nga mwekwasa nti the leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi abadde asirise.
ebintu bitambulira mitendera ne wakubadde tusaba reforms zirina okubeerako abantu abalambulukufu abagendo spearheadinga not every Tom and Dick nti ajja kujja agambe mu yakulemberamu reforms kwaffe tuli wali eri ku front line tulaba ensamba y'emipiira so njagala kusaba the right honorable leader of opposition Joel Senyo, it is within your mandate okulaba nti no spearheadinga electoral reforms zino zetugenda osasebo kakati nno ababadde bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti Joel Senyo talina kyagenze maaso n'okubeera nga akola naddala okubeera nga ayamba abasibe abali mu kkomera avuddeyo n'abaanukula n'agamba Balaam bwe yali yakayingira mu ofiisi nagenda maaso n'okubeera nga muyita novice oba omuntu omupya mu ofiisi ekyanyizibwa na NRM era yatuukira ku kusaba nkalala zaabo abakwatibwa abali mu kkomera n'ategeeza mu wiiki emu bagenda kuteebwa ne guno ogwaka teri n'omu gwe baali batadde ate era n'atujjukiza nti bo nga bo bakola ekisoboka naye ate abawamba abantu nabo bakola kisoboka ku bonna ani ali mu nsobi. When I called Balaam a novice, some people in the NRM got annoyed and said I was being uncourteous. But I said, well, a novice is somebody who is new to a particular field. You know, so he was new to the executive, but maybe he had a bit of excitement, and also he wanted to show that, you see, as they normally some of them do, you opposition people, you don't care about these people. Us in government, we are the ones who care. And I said, oh, wow, you're the guys who locked up these fellows, you're the ones who disappeared them. We who have been following up in court, elsewhere, Human Rights Commission, and so where there was no help anywhere, and so on and so forth, you're saying we don't care. And that's what the NRM propagandists keep painting out there. These guys don't care about you. Okay, you who cares about them? Why did you in the first place lock them up? Why did you abduct them? And that kind of thing. So I think he was trying to look for a bit of relevance. But on my part, I said, for the avoidance of doubt, no one in the executive should pretend that information has not been availed. And that's why I tabled that list again of the people who are in jail, the Olivia Lutayas and others, those who have been disappeared, the Chibalamas, whom Prime Minister Nabanja said was arrested by the state and so on. I tabled to remind them again that, look, let's not feign ignorance or memory loss over this issue. Minister amanyikiddwa nga Kaindo Tafire avudde mu mbeera n'ayambalira bakulu banne n'abategeeza nti bakulu ekyokubeera mu ofiisi tekimala wabula tetujja kubeera nga tuzibiikiriza obuli bw'enguzi singa abantu abalinga bwe bati ebintu bino baba babyogera dda oba oliawo wandibaddewo enkyukakyuka kankuwa ebigambo by'Otafire guno si muliro wabula gwokya. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody worth their salt should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us 1, and then you say you stole on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request, demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. Honorable Ruta Maguzi Semakula avuddeyo n'ategeeza nga ekituufu bwe kiri nti abataka abagenda okubeera nga balaba beene bakomyewo nga beekweka bwekwesi nga tebaagala nansi genda maaso n'okubeera nga ebategeera. Ajjukira nti bano bwe bagenda maaso n'okubeera nga bakomawo baagana okwogerako eri bannamawulire ne bategeeza nti olunaku olwaleero olw'emmande lwe bajja ogenda maaso n'okwogerako ne bannamawulire ku nsonga ezikwata Kabaka. Ruta Maguzi agamba nti ekituufu kiri nti abasindika ye yamaliriza okubeera nga abalyamu olukwe n'abalemesa okulaba Kabaka.
yasabye abataka berondemu abawe transport bagende balabe nga bakwatagana ne mukyala waabwe oli mukwano gwabwe wa State House mukyala Sebugwawe yakubefudisa ekigwo nga bafuumuka mu State House nga batuuka wali nga bagamba nti kakati nsanyusa okubalaba abataka bange kubanga tasobola kuwa transport gwatakkiririza munne nga bagamba nti olwokuba muzze musooke mukozese kuzamwe mugende mulabe we mukomawo wano ngenda kubasasula nga mumaze okusoma ripoti kati we batuuze eri the same person kubanga ye akozesa divide and rule n'agamba abeeri nti eyo mubakwate Kyalwadaki Mpuuga abadde yeegaana okubeera nga teyali nsimbi yamwe wa musolo avuddeyo nno n'ategeeza ng'ensimbi ze yafuna bwe zaali ez'akasiimo ak'okubeera nga awummula ku bwa LOP oba leader of opposition. Jjukira nti essente zino yagenda mu maaso n'okubeera nga bezeegabira ne bakomishona abana era nga ye yafuna 5 abalala ne bafuna 4 ze biliyoni emu n'obukadde 7 bagenda mu maaso n'okubeera nga beegabanya. So simanyi oba ne bali abasatu baali baloopo. Wanko sente nga commissioner nde naweebwa akasiimo nga eyali leader wa opposition eyawummula. Nesunga nnyo okumanya etteeka lye namenya. Ekyokubiri siina kooti yonna gye nvunaanibwamu gye mmanyi nti banvunaana omusango guno gwansinga. Kyemmanyi ko lwa abagenda mu kooti nesisingibwanko omusango gwonna n'abagenda mu criminal court ate nawuli ennaku ezo nti omusango bagukoze eki bagugjeeyo era ne bagamba nti bagugjeeyo basobole okuyamba abali mu kuŋŋaanya emikono okuwaaba ogwabwe. Waliwo abagenda mu inspectorate, waliwo abali mu civil court nga basoomooza obuyinza bwa commission. Naye kimu ku byewuunyisa simanyi bwe mwogera ku nsonga eno temulambululira bannayuganda. Olunaku commission lwe yayisa ssente ezo olukangaga lwayo luliko ndoozi abantu 10. Luliko abaali ba speaker, abaali ba prime minister, kati yali speaker nga Honorable Kadaga, Rebecca Kadaga, Honorable awe wakasiimo nga yali deputy speaker ate naawe wokubanga yali speaker. Honorable Sekandi mu ngeri yemu afuna akasiimo nga yali speaker ate nga yali vice president. Mathias Mpuuga yali leader of opposition ate kiki ekimufuula omuli yake. Era njagala nnyo ompita wano n'abamu ku baziboogera wano mu bakyaza wano bagamba oyo muli yake njala abayite bajje bannyonnyola nga wendi naye mbawadde obudde bujja kutuuka bajja funa gye bannyonnyolera. Oluusi buli kintu kiba n'obudde bwakyo naye kati bwekibanga ekyo bwe kyali leader of opposition nga commission eweebwa obuyinza okulabirira abakulembeze abamemba parliament n'abaali abakulembeze former leader of opposition ki ekimufuula omuli yake nti yakola buli yake. Ndowooza waliwo okugezaako ekkobaane eryogezaako okwonoona erinnya lyange ng'omuntu naye nyina obusobozi obulwanirira erinnya lyange era njaddirwanirira. Bw'oba oyagala okuddiŋŋanya abantu balina kusooka kujjulula ebyo bye baayogera nga tebirina mutwe naki amagulu. Siwali kugamba bugambi ntuddiŋŋanye mu mbeera ey'obukuusa. Nze siri mukuusa era sikkiriza mu bukuusa. Bwe mba nkolagana naawe mu bwesimbu. Naye Mwami Kyagulanyi ne banne ndowooza bafunye obudde obumala okwebuulira ku bikolwa byabwe. Banyimbyemu ennyimba, batontomye, bakozeemu ebikocco. Obudde obwo babadde babulina obumala babwebuulireko. Naye ekirungi nti nze byokola nnyina bingi era ebyobufuzi saabijjaamu nga kinyumu nabijjamu nga nyina ekigendererwa ekikyusa embeera eneetoolodde n'abanneetoolodde. Omuntu nga bazadde bo bombi Banyalwanda oli Munnayuganda ekigambo butuuze oba citizenship kiki? Munnamateeka omulungi si y'oyo amanye etteeka kubanga Abasoga babeera Busoga, Abanyankole basibuka Nkole, Abakyoli basibuka Akyoli, Abanyalwanda they are roving. Mwe
abatali kati musemateeka gwe olwaleero omuntu omwogezi w'Olunyarwanda agamba nti gwe Munyarwanda wali musemateeka toyina njawulo na muntu avudde Rwanda olwaleero n'atuuka enkya naye n'abeera mu Uganda tewali njawulo. Ati ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omwandiisi David Lewis Lubongeya avuddeyo n'ategeeza nti ebyokugenda mu maaso n'okubeera nga babagaana okutalaaga eggwanga n'okutiisatiisa abantu tebajja kgenda mu maaso nakubeera nga babireka kubanga ekibaganisa okubeera nga batambula kwegenda mu maaso n'okubeera nga boogera ku buli bw'enguzi obufumbekedde gavumenti yakuno nga kwoteeka n'ebitongole byayo byonna n'abantu basse kinoomu n'agamba nti tuli bakutalaaga eggwanga era n'okubuusa abantu nti 2026 keetonye kagwake Omuswahili kyasema nti kama mbaya ni mbaya ayina okubeera nga obaolyawo omusajja mukulu bamukunkumula omukono mu kibya. Waza FDC okaza RDP okaza UPC General Museveni akagitekinga over ekintu kimanyi omukazi akafuka minister nebindi DP Norbert Mao yakola cooperation agreement hadi nomanya hali abantu bona baliyo nibalwana aba DP benyine nibalwana kuleba ngo batekinga over pate kongati ina bali kwasa kulaba abokuba government ekatekinga over. FDC recently bakagira ngo bakaleta sente nyingi omu FDC okugiza kulwanisa ki NUP abokuba ejo FDC okuyabira ira kweli bakisha bakitekinga over kandi no waletiro obutabankobo regime eje yo Rwanda hati ndere NUP ebiri kujya no misha bewe noreba twabantu tugira tukarigata yangati Rwanda so buruwenguzi koko buruwenguzi bukarigata NRM niyo yizire kakwata service award eri kumanya ngo irigo yajerezo omuntu witu nibana bajja kushenda shenda abantu aba opposition kubeya muramwa narishi okubarebekesa kubi on public nicho ndikugambirira ngo okwatagana okwebina ebiruka kanisa government kabire ku possible kunogira ngo aba NRM tibakozise sente z'abanya Uganda bakazikozesa kubi abo kwa sente ezo ezibari kugura yokawura ba FDC nibajya bakaleta billion mushanju omukibina okugezaho ku discreditinga NUP hati ninyendo yebuze billion mushanju zikabire nizikola ki Beyond the newsroom gwe mukoto nzeddeni akumata komina mpera mbere bulungi bana batata bana ba mama bana basenga bana bakocha ate mbagaliza bisinga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo lukuba senta wetu abaffe wangala mama nabagereka agerekere Obuganda mbere bulungi banywanyi ate tusinkane mu video yaffe eddako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.